Yes, Redson TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Waliwo wano breaking news, amawulire genjagala okubanga nkutuusaako gwe munnange agoberera omukutu ogwa Redson TV. Ekitebe ekya National Unity Platform ekisangibwe Makerere Kavule, ekitebe ekikadde, njagala okuwa amawulire nti kisaliddwako. Abasajja bakisazeeko, abasajja b'amagye, military ne police bayungudde mu kye bayise heavy deployment ku kitebe ekyo. Jjukira ng'ennaku z'omwezi amakumi alinaku z'omwezi nga 3 mwezi gwali gwa November mwaka ogwo gwedde 2023, olunaku Robert Kyagulanyi Ssentamu lwali lwakutaano lwe yasalawo n'aggulawo ekibiina ekipya ekisangibwa e Makerere Kavule. Kati we twogerera ng'ekitebe ekikadde bamaze okubanga bakisalako, bakizinzeeko abasajja b'amagye, military ne police. Gwe munnange ali ku mukutu ogwa Redson TV. Atanaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe, kikwateko ate oberenga tomisinga nsonga yonna. Ekitebe ekikadde kyenjogerako ekisangibwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Kamwokya. Abasajja bakisazeeko ekitebe kino olowooza bandibadde balina nsonga ki lwaki basalako ekitebe ekya National Unity Platform kino. Wuliriza, waliwo amawulire aga breakinze era nga bwogenda ku mukutu ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oguli official, ataddeyo n'agamba nti the military and the police have invaded Kamwokya, our former NUP office, and currently due for opening as our school of leadership. Jukira amawulire gano twagakuwaako nti ekitebe kino ekya National Unity Platform bateekateeka okukifuula school of leadership, essomero ery'okusomesezaamu ebyobufuzi. Gwe munnange ali ku Redson TV, njagala okutegeeza nti essaawa yonna essomero lino lyenjogerako ery'ebyobufuzi erigenda okubanga liteekebwa ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kamwokya, ekisangibwa Kamwokya, essaawa yonna essomero libadde liggulwawo kye bayita school of leadership. Era essaawa yonna bannayuganda babadde batandika okwewandiisa ku kitebe ekyo ekikadde ekya National Unity Platform kye badde batuumye school of leadership, nti omuntu yenna ogenda kubanga ogenda e Kamwokya osome ebyobufuzi, ogende e Kamwokya obangulwe mu byobufuzi. Kati we twogerera ekitebe ekyo kisaliddwako. Ndi wano okugenda mu maaso n'okubanga nkukuŋŋaanyiza ku updates okuva sayidi awo, obeerenga omanya, obeerenga tomisinga nsonga yonna, obeerenga obeera omu ku abo abanasooka okumanya singa tuba tutaddeyo, obeerenga obeera omu ku abo abagenda okumanya bino naye embeera ya bunkenke. Ne we tuli we tuweerereza ne wawulira njogera empola empola, we tuli we tuweerereza nyinza obutasobola kukuweereza bulungi, naye at least njagadde making sure nti information ekutuukako. Ekitebe ekya National Unity Platform ekisangibwa e Kamwokya ekikadde kyenjogerako. Jjukira olunaku olwaleero era mu ssaawa ntono ogenda kulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri eggwanga. Olunaku baalutegese nga waliyo press conference Makerere Kavule, era ng'essaawa yonna omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba ayogerako eri eggwanga mu ddakiika ezitali nnyingi. Wabula amawulire gagenza okujja nga tannaba kubanga atandika amagye, poliisi, ebitongole ebirala ebyandibadde ebyokwerinda nga biri mu maaso n'ogenda okulawuna ekifo ekyo kyonna eky'e Kamwokya mu kaweefube olw'okugezaako okulaba nti basalako ekitebe ekyo ekya National Unity Platform eri nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Kavule agenda kubanga ayogerako eri eggwanga. Abasajja bali ku kitebe eky'e Kamwokya bakisazeeko. Tewali muntu n'omu yategedde lwaki basazeeko ekitebe kino, tewali muntu n'omu yategedde nsonga ki era ani gwe bayinza okubanga bagenda kukwata oba ani gwe bagenda okubanga baleka. Embeera ya bunkenke naffe abeetooloddewo onna, buli muntu yenna waali embeera si nnyangu yadde dakiika n'emu. Nkugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwe gwa Twitter n'ategeeza ensi mu breaking news nti the military and the police have invaded the former NUP headquarters at Kamwokya that are currently due for opening as our school of leadership. Nti military, police n'ebitongole ebirala basazeeko ekitebe kino ekya National Unity Platform ng'essaawa yonna tubadde tupulaninga okubeera nga tukifuula essomero ly'ebyobufuzi oba ebbanguliro erigenda okubanga libangula politics mu ggwanga Uganda. Kakati embeera ya bunkenke nga bwe nkugambye, gwali ku Redson TV nja kusaba gendo subscribinge, bwe batonaba kubanga subscribinga ensonga eno yonna ebeerenga obeera omu ku abanasooka okubanga mumanya ebigenda mu maaso. Bannayuganda bali mu bunkenke, naddala ababadde bagenze e Makerere Kavule okuwuliriza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako gye bali. Njagala okuzaako emabega
nti ng'ennaku z'omwezi 3 gwali mwezi gwa 11/2023 olunaku olwo ekitebe ekya National Unity Platform ekipya ekisangibwa Makerere Kavule lwe lunaku lwekyaggulwawo. Kakati we twogerera nga kye bayita heavy deployment kyekiri mu kitundu ky'e Kamwokya. Njagala kubanga nkuwa updates wano ensonga zonna zibeere nga zikutuukirako ddala wonna wennyini w'oli awo. Kigambibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ye president w'ekibiina kino ekya National Unity Platform oluvannyuma lw'okuggulawo ekitebe ekipya ekya National Unity Platform Makerere Kavule baatuula ng'abakulu mu kibiina kino ne basalawo nti ekitebe kyaffe ekikadde mulaba mutya we tukifuula ebbanguliro ly'ebyobufuzi School of Leadership oba ebyobukulembeze School of Leadership. Newankubadde abasajja bajja kuteekawo embeera, newankubadde embeera etategerekeka eyinza okuteekebwawo, ffe lino tugenda difuula bbanguliro lya byabufuzi lya bukulembeze, tugenda kuba tulifuula bbanguliro lya bukulembeze. Kati gwali ku mukutu guno gwa Red Zone TV ndi wano bali wenjagala okusinziira mbere nga nkuwa ekigenda mu maaso bunkenke bungi nnyo. Abasajja ab'amagye, military police n'ebitongole ebirala, poliisi eya bulijjo bonna bazinzeeko ekifo eky'e Kamwokya mu kaweefube waabwe ow'okusalako ekitebe kino era nga tewali ayingira tewali afuluma mu kitebe ekisangibwa e Kamwokya kubanga ffe tukyakiyita kitebe lwa nsonga nti era wantu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka gye baamala nga abawaddewo nga we twogerera kati baamagye be bakuuma gate ayingira oba afuluma munda baamagye be bayimiriddewo. Gwe munnanga ali ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nga bwengezaako okukuŋŋaanyiza bino obeere ng'obitegeera ne woba oli wala ali ebweru w'eggwanga ali e Kampala Uganda njagala mawulire gano naawe obeere nga togamiisinga kyova olaba bikyajja bingi njagadde ku breakingira gano obeere ng'ogamanyi nti ekitebe kisaliddwako former headquarters of NUP ekyali ekitebe kya National Unity Platform abasajja bakisazeeko era embeera ya bunkenke nga bwe nkugambye byonna ngenda bikuwa naye nga kati nkyagezaako okukuŋŋaanyiza byobadde tonaba kubanga omanya nti ekitebe ekigenda okufuuka School of Leadership abasajja bagamba nedda bassebo temujja kiggulawo nga bwe nkugambye nti essaawa yonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde aggulawo essomero lino oba School of Leadership ku kitebe kino ekya National Unity Platform. Kati abasajja bagamba nedda baaba tetugenda kubakkiriza era we twogerera nga bakisazeeko teri akkirizibwa kuyingira teri akkirizibwa kufuluma. Kati gwe munanga ali ku Red Zone TV wonna wooli woolabira mawulire gano wowulirira ensonga eno wenjagala osinziire olayikinge gyokoma okulayikinga information gye gyokoma okubeera nga etambula ensonga zino zibeere nga zituuka wala n'oyo atasobodde kubeerawo at least zimusange gye zimusanze abeere nga naye agenda mu maaso n'okubanga amanya ebitambula mu ggwanga Uganda. Ekitebe ekya National Unity Platform ekikadde ekisangibwa e Kamwokya nga bwe nkugambye kisaliddwako abasajja aba military, abasajja aba poliisi, abasajja aba UPDF, abasajja ab'ebitongole besinza na kunnyonnyola naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu afuddeyo n'ategeeza nti tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tunnyonnyola mbeera ki eyinza okuba nga egenda mu maaso essaawa zino. Gwali ku mukutu gwa Red Zone TV njagadde omanye naye nga bw'osubscribinga gwe omupya njagala mbikukuŋŋaanyize byonna mbikuleetere naye njagadde nkuweekaako obeere ng'omanye ekigenda mu maaso obeere alert ki ekiyinza okuba nga kiddako.